Shiba to speak to us. Allow me to invite Shiba to address this place officially. Simani wetu kilacho kuona. Already kaka wewe. Shiba next one. I think Katonda yasazeewo ntekeke mu break. Amina. Katonda yapadde mu break. Amina queen. No? No break? No. Nedda baba. Otulegerani. Otulegerani ddala. Otulegerani. Otulegerera. Naenda muleke banaya omulemo. Mwini wafakoze. Ekuzeni kaliyo mpaka mukoye. Okay, Queen, eteka zibiri zicheza no show. Eteka tulina keti agenda kubera ku sound yaffe na maestro agenda kubera ku band. Abantu abategese n'omusati bantu bapya nnyo partnered up with Black Legacy. Kitongole kipya kigenda bakitegeka emikolo kigenda bakitegeka shows. I'm honored to be the first one. I can't wait to see what they're going to do by the look of things. Bagenda kutegera show. So this show is special. It's not going to be like any other show. See a competition. Ya gratitude. Ongada chaita kusima. Eta sima ungebola jikola chi. Gratitude is a must. Chimanyi fenda tuyimba wala na wembo kusinga. Buli mwana ekitone ekikiraire. Naye Mukama waguwa omukisa. Bagiyita favor. Buli omu bizinesi ekyo bakimanyi. Buli omu atunda ennyaanya naye waliwo atunda ennyongo. Buli omu atunda obutungulu naye wabaawo awangaalira amazaawo. Talakola ki? Amazaawo. Mukama yeebala okubanga amuwa omukisa okubanga mbalirira emyaka 10. Ate abatumu kyamulamba nti tetwagala obumule. So this show is about gratefulness. Shibawix. Shibawix, later, right? Let's listen to each other so that we'll party later. Information. Thank you so much. I love you guys. Shiba. Yes. Today yakuneyaziza. Yeah. Chicho osingira ddala okwagala okwebaza abantu abakubagidde 14 years. Man, a brand like me, evudde mu karaoke, evudde gye evudde nga buli mwanga nga nedda. Naye nga abawagizi bwe bajjuza ebisaawe. Bangi n'okubeera grateful. Because saava mu church, saava mu background nti mama wange yalimbako basista wange, ne Katonda yampa kino kye yampadde. Ate n'embeerawo. Ate n'ekikuba n'okusinga abamu church. Sima bubi, kubanga singa kino ekitone kyali nga kiwe buwi nga buli bantu bwe bandikimpadde abasinga bagamba sikirina naye ate bwe mugamba kirina. So I want to thank you for always supporting me, turning up for my shows, but most importantly njagala kwebaza Katonda kuwa wantadde ne wanzije ne wantadde. Kubanga wentunula gye nvudde mu karaoke netunula essaawa eno wendi bannange banyina okwebaza Katonda Thank you, Shiba. Shiba wanava kuno Gogo Cricket Oval agenda kuda ku Bowling Hotel Mukono Saturday 5th of October. Wanava wajja kuda Maria Flo Masaka Sunday 6th of October. Nenda kusokera Gogo Cricket Oval tunajijuza.
nabbe mu kibibi yayogedde mu kalango bituufu nti Shiba tusuubira Mama Kalimunda National Television bagabi wano tugenda waki musirikirire Shiba which is kituufu tusuubira tetusuubira njagala munjeganya njagala myomangula etiketi yenganya bweke nyini okyerabireko oba kubanga ebyaddala eno narrative badde mugonga on for so long balumpadde emyaka gyonna sitwagala kumanya ku luno lutuufu si bituufu ekyerugogo tumanyi Thank you. Allow her to take her seat. Okumula bwabwe honest speaking kasukenzemu omukyala nabyo abandabirako tebawumule abo kubafunye blueprint emala to keep on going on their own for some time paka wenakomawo but to be honest luno luwumula mbadde ndwetaaga siyinza kubanyonyola naye toyinza kubeera ku stage myaka 20 kumpi kubanga kuba 15 ndi ku luguudo wuyo kigali ku karaoke wuyo wa mbadde ku luguudo emyaka 20 nga sikkirizibwa kulwala mbadde kisaba break katonda emyaka ng'esatu emabegamaga bannange I need God, I need some break naye katonda yasazeewo nampa break ogere ekyasinze ennungi so genda kugitwala break eyo njagale tegenda kuvaawo nnyo I promise you I'm not going to take so long I never shibawuliki simwagala nakiwulira but I promise you I'll come back better omanyi nessimu ezikira omuliro nessimu n'amanda gagwamu nga wetabuka luchanginga so eyange ekimanyi ekyali ku 95% naye njagala nzijuseebwawo ka 5 akavuddeko njagala switchingeko off a little bit male ngiseeko nga full battery ne kukyanja nkolerako that's a nice one to answer omwami ono abuuziza nti show kyekyasiza okuba challenging buli show to be honest oba oyagala omulimu gw'okolamu abamanyi nti abakola emirimu gye baagala buli kyokola kibeera challenging waliwo ekisingako ekirala naye buli show gy'okola ebeera challenging muyimbi bannange bonna bakimanyi teri show etakuchallenging show ekyasiza okuchallenging anze ng'omuntu was the battle lwaki yaliko negativity nyingi nnyo ate sitambula bwentyo yali etambulira mu kulwana yali etambulira mu babubagizi kwekuba yali etambulira mu bantu kweyawulamu ate zisiri bwentyo ndimugasi okusinga okwawula ate ndimwagazi okusinga hate I spread more love than hate ate yosho yanzikuwalira nnyo kubanga yalimu hate nyingi nnyo naye mukama yanyamba nayo nebigwa bulungi buli omu nafuna kyeyali aginoonya ate n'ogiwangula abawagizi bonna ne bafuna kye bali baagala alhamdulillah ate abali omumanyi waabwa netunyumirwa netweyongerayo kati eno ate kyegyagalako is the opposite of that show. It's full of love, it's full of gratitude, it's full of everything I believe in. Love, gratitude, patience, hard work, but most of it all gratitude. Newempita mu kizibu ekisinga obubi essaawa eyo nondamu ekirungi esobola okweyongerayo neneebaza mukama nti nekyo nakyo ekizibu akireese nkigemu kyenjigamu ate mbeere beta. So this show is for love. Abayimbi mwenna abalabira ku Shiba omukyalo no bayogerako nammwe muli welcome. This time ojje mundage love gye mwine eyaddala. Let's share love for Shiba Karungi. Buli muyimbi ajagala buli bafans abagamba nti ono Shiba Karungi mwagala okuva ku muto w'omutima gwange. This is the last time you're gonna see me for quite some time. I'll miss you. Saagala nange kirowoozaako kubanga ekyokuba nti break ekyetaaga taking away the fact that fuel wange yenna mujja ku stage. Love yange esinga njija ku stage. But this break, God gave me this break knowing exactly what He's doing.
So I'm going to take it, and when I come back, I'll come back better than ever. Thank you so much. Thank you so much, Shiba. I will need just one extra. So music at that flowing because I've been in studio the whole year. I'm always recording and doing videos. So music here in Abuba Aja. I didn't break here. Okay? I'm just taking a little break and I come back. I serve you more than I've ever done. Thank you so much. Thank you. Chimanyo yogedde ng'owulira okoze ky'amaanyi naye tekikola makulu. Embeera nga hustling awo mu karaoke emyaka ng'ebiri naye hustling aliyingira obsessions sejje etaano gyonna gya karaoke obsessions byonna byonna ebyo then 15 years now. I'm 34 years now. So, ngenda myaka abiri sebo nga nkuba omuziki gwange n'ejjani yange na buli kimu. So, and I'm grateful. Sikiwati naawe osobola okuba emyaka abiri nga buli kimu okikoze. Bati ni aliwa. Abayimbi bonna, abawagizi bange bonna, ne be nakolanga nabo karaoke, be baba baagala okujja ku show eri open. You're welcome. N'abati wange bali wano, nammwe mujja. Eno show is celebrating a journey yo. Eno show is celebrating a journey yange. Buli omu alina gyenvuddewe. Ekisinga obukulu bw'ovudde olazeewa. Ekisinga obukulu olwanya okuba gy'ovudde olazeewa. Ekyo ekisinga obukulu nze ndi wano representing omwana yava family talina atasoma atalinaako bazadde nti olwo mugagga kanyambeko n'okola kusoyo okuva gy'ovudde nga tewali akuyambyeko ate n'otandika okuyamba kulala. Thank you so much. Thank you so much. Emesho yakwebaza Katonda lwa kaso. Emesho buli omu tugenda kwebaza Katonda lwa kaso. Nakyali wange wano muganda wange manyi mu ndongo. Mulaba abantu kugamba my brother, my sister, si bituufu. Biba just lines zetuwandiika zitwanguyira. Naye ono muganda wange. Ono muganda wange ebyaddala. Siriko mukubira simu ne mugamba nina press conference. Waliwo abooluganda be twafuna mu eno industry. Lydia Jasmine. Sikyamuyita ogenda okwekaana mu mulengera. Nyina baganda bange mu ndongo eno nammwe ngenda beebaza olwo. Neyanziza nnyo kubeererawo engeri gy'obeererawo. Ono omusajja ankubira buli kanaku omusise buli bulungi. Ekyo kikulu nnyo. So eno show yakwebaza abantu bange nga Kabako, nga Shiba Hollis, naye sebo abayimbi abazadde oba abayimbi nyati basigala bakikulu. Shout out to Raymond Namakula, shout out to Harold Natoko, Harold Masita, shout out to Joseph Becky, shout out to Vinka, shout out to Mwaji. Women, we are not so low bikuba. Let us be agenda kaba watatu kubeni. Thank you for that. Talent search. All right. Keep it short. Talent search. Buli omwama nikabe mu tiimu yange njagala otwala obudde nakola ebintu byange tuleme kumalaga kanyuga wabweru. Sagala kuleeta omuntu kubanga nze Shiba kalungi katanna kati tulina enguliza ffe nga ffe. So gye bali mu studio, they're shooting videos. Nalonda babiri omulenzi omuwala naye bali mu studio bali mu shooting bali mu kwetegekana mu basobole okujja nga at least they can never be ready but at least nga bali somehow ready nga bayinza okubawo ekintu kyemukola kyemunyumirwa. So you never know because at bayinza okuba nga bali ready okuba presenting in something. Thank you. Ekyobuuza kyakabi nnyo.
kiriko na mukazi ngakuba waliyo omukazi ate nnyo si mububi ezimuwala nnyo okusiga ey'omwami mu industry yaffe kubanga mulimu ebigezo bingi nnyo nga bwekiwulira so buli omu ayagala kufunako ekyatalina kufuna yabbe okusasulidde it's very hard naye nze ekinkipinze mu industry nesibaako mu ngeri yonna ekirooto kyange ekirooto nzijukira nti kyange mwali temunnamanya nzinga nina ekirooto kati ahondo tu ekirooto kyange kikwata n'ekinyweza kyenjagala mumanye tova ku kirooto kyo oba oyayogedde eki tota kirooto kyo ekirooto kyo kinyweze kikwate buli omu ayogere kyonna kyayagala mukama yekka yasobola okugaana banakkiriza kale nasile musoga yegwagendo kalawo okimanyi mulungi nnyo nti naawe wekino omuzi okumawulire mumpima buli kanaku tekize short break nkomawo omwoyo mugenda ku holiday todda ku mulimu okomawo it's called a holiday, it's a vacation era omala n'ovaawo n'okomawo ku mulimu ekya international ekintu kya international mwagala nnyo ki otuteeka ku bunkenke bwakyo but temumanyi kyekiteekinga si luyimba simbu tosobola kuyimba a lot of money ennaku zino industry gyokompitingamu to that level olina okubeera ne a lot of money ate nga other countries government zabwe zikamega through neziteekamu art music industry center so naffe katusuubire art industry yaffe one day tugenda kubeerayo ne government weyita negamba nti tugenda yitayo abayimbi 5 abakabi mu nsi tubateekemu collaborations bbiri buli omu with the biggest artists on the continent oba Africa oba all over the world kubanga ekyo okukikola olina okukompitingira kulemu ya Selena Gomez negoloza okufuna Selena Gomez olowooza weetaaga sente meka collaboration tuyinza okuba nga tetulina sente zimala zetujja mu bino ebivulu bye Uganda okukolaboratinga n'omukyala ng'oyo so twetaaga abantu abakkiririza mu music baveeyo nabo bateekemu tugende ku next level because it does not only take the musicians, it takes a huge investment and as Ugandans tetunatuuka kuba bivulu yadde bisasula miliyoni 15 nazo oba mukyazikayanira kati mpezezza nti miliyoni 10 ziteeke mu luyimba lumu zitalaafiya nga nze avudde gyenvudde naye n'obuvunaanyizibwa bwange kintiisaamu nekola kyensobodde nendinda Katonda kyakola ki producer nange obule buge twebaze Katonda okuba wetuli ffenna mukama mulungi because si buli omuntu atuuseewo onna wooli oyinza okulowooza wazibu nnyo naye ate waliwo ali awabi kusinga kukuwooli so weebaze Katonda wooli ate okwebaza omusabe oyagala odde naye sooka weebaze okola wooli sendo kikyo gye tugenda okukola yakwebaza so bayita mwenna nga nnya egende nga nnya October Lugogo Cricket Oval ekisookera ddala njagala babuzi baffe twemanyize okugula tickets online tusobole obutajjuza nnyo omulyango gw'olwo olunaku tusobole okukontrolinga obudde bw'okutandika show because gyamukoma obujjula ku mulyango ekiro lyawe erwawo okutandika so njagala tukozese koodi yaffe manchat koodi yaffe eno 437300 mugikozese ogula etiketi yo nga mukyali tusobole okutandika sho saawa 2 tugikubire saawa 4 webatugalirawo gera kale because kuna mulundi gwagenda osemba balaba for some time so sagala Airtel yazze ku board so that twagwiza omuwagizi okugula ticket so please twemanyize okwaguya ebintu byaffe ku masimu esimu yo girina teekako mobile money yo teekako matchat code yo gula ticket yo
tebo ya milioni 3, ordinary ya mtwale 3, VIP ya mtwale 5. Mwebale nyonyo ba sponsors bange mwenna. Thank you so much. I cannot twali sala. Twali tujagala kwesa tunebali sala. Ordinary 2, era mwandize. Ordinary 2, VIP mtwale 5, tebe mtwale 3. Jagala kwebaza abawagizi bange okuva ku ttolo y'omutima gwange. Mwebale nnyo neyanzege entasimba bulakola ki banange ensiimye ate namwe njagala mujje munsiime twesiime songanya mujje ffenna twesiime abayimbi bonna baze press conference. Thank you so much sponsors, mwebale nnyo. Shipaholics, buy your tickets online. Twabwebikoki omulyango. Thank you so much. I love you. God bless you.